abantu bano abagamba nti afunye ebimutawaanya, afunye stress oba afunye biki, kagendeko eyo. Nze mba n'ebinsombooza bingi n'abatulaba bakimanyi, naye sirowoozangako nti kanve mu ggwanga lino olw'ebinsoomooza ngende eyo biyinza okunvaako. Kituufu omuntu bw'agenda ebimuvaako? No, abantu abamu beetaaga distractions. Ebintu ebibataataganya ebibaawula ku biba weetaaga ekikudistractinga mu kulowooza ku kintu naye tekitegeeza nti kivuddewo. So kyusa bukyusa ndowoozayo. Naye bw'oba ogamba njagala kuwummula, nkoze nnyo omwaka guno, mbadde nkola bwenti, mpise mu bintu bingi, nfiiriddwa, neetaaga like stresses ziba nnyingi, mbadde mu mikolo, noyagala owummulako, ekyo kitegeerekeka weeyawuddeko n'ovaako mu bantu n'ogenda n'obeerako w'oyagala okubeera. Wonna w'olonze obusobozi bw'oba bweri wa ggwanga oba wano, I think kiri very okay. Naye bw'ebanga stress, ekintu kyonna ekiyinza okukuleetera okugenda mu depression kwe kweyawula, okubeera wekka. So ate ky'oyagala okukola kiyinza ate okuviiramu obuzibu. Weetaaga obeere mu bantu, weetaaga obeere mu bantu abakwagala. Bw'oba owulira olina by'oyitamu, abantu abakwagala banoonye, si b'oyagala, abo balina enjawulo. So abantu bano abakwagala, nedda batwawulire. Omuntu akwagala osobola obutamusaako birowoozo naye gwe weetaaga. Omuntu gw'oyagala osobola okuba nga omwesibako takwagala. So oyo gw'oyagala ye muntu gw'oteekamu always. Omuntu akwagala akuteekamu. Kati omuntu akwagala, era abantu abasinze otumenya emitima be bantu betwagala, betuwulidde ebigambo byaffe, ebyama byaffe, ne twerabira nti ffe tubaagala. Omuntu atakwagala ajja kukyogera kyonna. Omuntu akwagala n'oba omubuulira ebyama byo byonna, because akwagala tali byogera. Kati omuntu oyo akwagala gw'onoonya yajja okutegeera, yajja okuyambako. So noonya abantu oleke kwe-isolatinga. Naye gwe bw'oba owulira emirembe gyo mw'okijja, naye ekizibu tebakidduka okifeesinga. Toli mwana muto, olina okuva ku level y'omwana omuto adduka ekintu challenge. Olina ogifeesinga. Bw'eba stress ya maali okola otyo bigonjola okuvaawo tekikikyusa. Mpozi ng'ogamba kangende mpummule ne family, ngende ne mukyala wange, weegendereza okweyawula, ebikemo bijja nnyo ng'oli wekka. Eyo omuntu gy'ayinza n'okwagala okwekommittinga suicide. Yes, kyangu nnyo okweyongera ebirowoozo than ng'olina omuntu. Era abazungu abaatuleetera ebyo mbugendako weeyawuleko lwotya, buli lwe babula ku bannaabwe ogenda olira nti yeesudde mu ggaali. Awo sitaani anti ayogera. Actually abazungu balipootinga ebintu bitono nnyo, tebatubuulira biri waabwe. Ewaabwe suicides nnyingi nnyo. So weetaaga omuntu asobola okwogera naawe. Beesuula buli kaseera mu magaali. Musumba buli lw'obeera mu bantu obeera distracted than okubeera ng'oli wekka.